Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Atulaba era tuwuliriza ku mpereza mu kutuguno omuganzi ogwa Thuraya Islam Media. Tukulamusizaako nnyo amakya ga leero olunaku lwa kutaano omwezi ennaku z'omwezi ziri 24 mwezi gwa munaana guyitibwa Shaaban omwaka gwa 2041. Kanyomero ka bibuuzo twebaza Allah ayatujja ku mulundi ogwaggo tutuusa omulundi guno ogw'olwaleero. Twasemba lwa mukutaano olwaggwa ennaku z'omwezi zali 17. Nate Allah tusaasidde tuli ne mukadde waffe Imam Ahmad Suleiman Kyeyune mu mbeera ya kutwanukula bibuuzo byaffe insha Allahu tabaraka wa taala. Katusabe Imam atulire ku salaamu n'obugambo kamu bubiri insha Allah then tuyingire mu programu y'ebibuuzo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amatenda majuvuga owekitiibwa Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi kaseera kakwetegekera mwezi gwa Ramadan al-Mubarak, mwezi oguzaako ennaku embala obubazi tukuyingire ne ate nga gulabise ku mulundi guno gulina kuba gwa njawulo salatu tarawihu erabise okuba nga yawaka. Kaakati nno omuganda agaa nti eryokanga neetonya. Naam. Netukola kiki? Netulaba ensiisira bwezenkanya. Kati amaka gagenda okubeeramu salatu tarawihu muli abantu abalina obudde bwa Quran al-Karim. Ng'olina oba taata yakwatayo juzuze nga ziizo oba mutabani waali oba si kyo tugenda kusaa. Kubanga ani anatusaze nosoma Nansi na Falaki buli kaseera paka. Imam katubiveeko nzo wa Nansi. Nedda tabivaako naye kiraze nyembe Nansi yange olusooka paka Ramadhani beligwa. Kiba kitegeeza akasiisira katonya olwo. Olwo ke kasiisira katonya ne waliwo ensiisira enywevu nga ne bwetonnya etya ensiisira teraga nti enkuba eri. Sabala tukwerwanako yabi. Salatu tarawihu erabise okuba nti ejja kubeera waka ebbanga erigenda okusooka oluvannyuma bakama baffe bano bakyusizaamu ebiragiro erabise okuba nga tujja gyegattako insha Allah taala. Sagala kwetolola nnyo sagala kulaba abadde al-as'ila اللي عندهم في ما يخص بشهر رمضان المبارك. الحمد لله. Omukyala tutandise ne Shania oba bwe balisoma simanyi nakatu aganti assalamu alaikum mbuza kikirizibwa okumira pills nesigenda mu period zange nensobola okusiba ekisibo kyonna. Erinnya lya Thaniya eryatuka Thaniya ekitegeeza namba 2 naye waffe balikazaako nti Saniya. Okumira empeke eziziyiza period z'omukyala tekikubirizibwa mu Ramadan wa fi ghayri Ramadan n'ebitali biseera bya Ramadan wadde ne mu hijja eyakutonda ebyali abimanyi era n'akuterawo enneeyisa gy'ojja okweyisaamu singa omwezi ogwa Ramadan gukutuukako n'ogenda mu periods. Nalindabyeko omukyala Sheikh mu hijja lumu yayagala amire obuweko obwo asobole okumalako emikolo gya hijja natayimiriza ate yatabuka butabusi. La ilaha illallah. Yali yeewala ate kyajjira ddala nga okakkana ate tasobola nakukolayo nagumu. Kati ekisinga obulungi eyakukola ebyo yali abimanyi era n'akulaga n'obufulumiro. Oba osiiba ne wajja program bweti kati ate kulaba oti tomira insha Allah genda bugenzi maaso n'okusiba tekikubirizibwa ekyo ekyokumira obuweke. Ate waliwo n'ebyotaataaganya mu bulamu bwo mu butonde waliwo sisitimu yo y'obutonde gy'otaataaganya munda muno. Singa obulungi ekyebbeeyi bireke otambuli osigale ku butonde bwo bwonna oliwaze walyamu. Twenza nnyo Imam. Mbuzo wokubiri Mwami Hussein aganti bwensiba ennaku zino zimugenyi asooka namulwa ntya oba zifaanana zitya Rabbi? Mu Busiraamu tetunayo mugenyi asooka. Mugenyi asooka program ya wano mu Uganda olw'ekibiina kimu ekikkiziganya nayo bo bagandi batandika okusiiba Ramadan in case baba kwera ku safe side asooka n'asiba ezisooka abo in case singa omwezi bwayite guwonese bulungi bakiki aba ku safe side tyaba yatandika dda. Nikikirizibwa kuba Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam suumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Musibe nga mumaze kulaba mwezi era musibuke nga mumaze kulaba mwezi. Kati mugenyi asooka ebyo byaffe bya wano. Azireke. Alhamdulillah. Nabbi natugamba nti sallallahu alaihi wasallam
as-sawm yawma yasumu an-nas okusiba abantu bonna omukulembeze w'eggwanga ow'obusiraamu abalagiridde okusiba tandika okusiba kutandikira ku kulangirira okwawamu ng'omukulembeze w'obusiraamu yasumu an-nas naye so si gwe gga nti nze nja kutandika ebyange naam okay. Kakati onaga nti ndi musiraamu mupya mbadde nakasiraamu kabbanga siddene masha Allah naye nenegayirira nnyo mukyala wange twali balokole asiramuke n'asooka agaana oluvannyuma lw'akaseera Allah yansaasira mukyala nakkiriza tugenda kusiiba nagezezaako okwogera naye tukole nikah tuyingire mu Ramadani nga tutukudde akyaganya ngamba nsooke kukyala waabwe naye yakkiriza okusiiba tukole tutya imaamu waliwo ensonga ssatu mu kibuuzo ensonga esooka waliwo ekyokuyiga nti abantu abatabadde basiraamu omu bw'asooka n'asiraamuka oba omwami oba mukyala tekitegeeza nti baawukane era ekyo kyaliwo ku Hindu ne Abi Sufyan Makka Abi Sufyan yali mukulembeze w'e Makka yatola shahada mukyala we Hindu n'asooka agaana nasigalayo Hindu oli gwe tusomako yatta yagula omutemu ate Hamza yali mukazi wa mutawana yali mukazi mulwanyi namige naye yasigala naye teyasobola kuvaayo paka oluvannyuma n'omukyala naye n'alaba obulungamu neegatta ku umma ekyo kimu ekyokubiri mukyala ono tumwozaayoza sa Allah fena tulungamye amiina ya rabbi ate era alina okwebaza ennyo Allah lungamiza ne munne abalala ayinza okugaanirayo ddala kati kyenjagala okumanya eri gye babadde mu masinzo ge baalimu gye basinziza baali tebannabagatta mpeta okay. Kati imaamu ndoza bintu byanukule bwekibanga babadde babagatta empeta oba etaali bwekibanga eri babagatta empeta titugenda kubaddamu bagende mu maaso wali bwetava baboowa bwekibanga eri tebagatta mpeta bagende ewa imaamu ku kyalo inshallah jabba tutenkanyiza ekyo bakolera okukyala omukyala nti bamale okukyala si kikulu okukyala si okuleeta sukaali mukyere naki ebitawanya abantu bangi nga sente ziriiwo programu y'okuwoowa programu ntono nnyo togattika mikolo na kuwoowa byawule bibiri wabula mukolo eyo budget nene ka budget akatono milioni 607 ke katono nnyo kakusaaga mu busaazi naye okuwoowa balabe imamu waabwe inshallah jabba tutenkanya ekyo bakolera inshallah tabarakallah kitegeeza nti imamu bano ezeni yazo okusiba bazinywezi abasibe okusiba ko nabuzibu kujja tambula alhamdulillah amina ono agambye nti muyizi wo wamukazi akolya Nyamirambo simenya Mirambo mumanyi anti ava Nyamirambo mu Rwanda akweyanjulidde wano naga nti ne waffe mu Kigali okwazina tetukuwulirirako ddala mu Ramadani eno imamu tukole tutya tusetinge masimu gaffe lwaki bawulira kwazina ndozo kwazina ngeri gyemisimu koroko kirozi down mumita mutya yo kirozi down ndoza lockdown kyentegeddemu nti kirabika ne bulijjo tekuba kuwulira ng'ogyeko lockdown bwe kibanga bwe kityo bwe kirabise baba balina okusetinga alarms simu okusobola okumanya obudde bw'okusiba olukuka naddala obwo bubiri okusibuka kwa saa mmeka nedda kwekoma saa mmeka sikulwa nga balya emisana mu Ramadhan neewuunya okuba nti wano tukyalina ensi yoga nti bawulira kwazina imam enjuba nemmambya tulina kyetubyetaaga kumura mu kusiibulukuka oba okuyaddaako kwebitambulira byombi ebyo naye si byangu bya kulaba nga tobinamu experience bitabwanya byakutuula wansi kusoma kati ng'emmambya emmambya za mirundi ebiri waliwo ejja gye bata kadhiba ey'obulimba newabawo ejja entuufu asadiq ey'amazima kati oba tobisomye oyinza okulaba ey'obulimba n'ojja otambula nayo naye kati ku mulembe gwe tulina mulimu settings masimu gye musobola okusetinga nekulaga obudde okusinzira oteekamu kibuga mwoli ye ebanga ejja kukulaganga obudde naye bw'oba osobola okusoma ebyemmambya ate ebyo ebisinga ekisinga obulungi ndowooza mu mbeera etatumale mmanyi imaamu tuleke kwekubira nnyo ku masimu tusooke kiri tukiwa omukisa mu mbeera etannakisoma tewali buzibu alhamdulillah era kyekikulembezebwa ekyannabbi bwe kibaawo sallallahu alaihi wasallam kikulembezebwa okusinga ebisigadde alhamdulillah omwami Kabagambe Hamza yeebaza nnyo imaamu Kyeyune n'ekitongole kya Thuraya okutwaliza wamu aga nti Allah bayisirizaako bingi omwami Habibu Mustafa abuuza nti am I allowed to fast on my birthday
ndowooza kijja ku nsonga ya sibisanga nabbi olw'emmande sallallahu alaihi wasallam ono takkirizibwa kuba ono si mukukunavu talina kyayina aleke nabbi sallallahu alaihi wasallam yasibanga olunaku lwe yazaalibwa ne umma yonna erusiba mmande okuva ku olwo kubanga olina kirasi yo giraba gwe tosiiba siba eza nabbi zokka tonnazimalayo ziyakulagira ate ola kwongerako sooka osibe nabbi ziyatulagira zikyajjudde olina enjeru olina eza wiiki ebbiri ezibirawo mu wiiki ebbiri olina suyami nabiyullahi daawuda alaihi ssalaamu okyalina ebintu bingi ebyokweroboza londa mu ebyo inshaallah. Naam. Kino twabadde tugambye Ramadan naye omukyalo ono Hawa yakasiramuka mu swala yonna amanyi mu suratul Fatiha kikirizibwa okuteekako demonstration in my phone demonstration gabire ku simu ye ey'ebikolwa by'eswala byonna mu kiseera ky'okusaala alidda waba amanya al-Fatiha atamanya omusingi okutudde eswala oyo wa bbeeyi. Okay. Baba amanya al-Fatiha yuko nti al-Fatiha rukunun min arkani sala mpaji z'eswala yetolera yeberingi y'eswala kumpi al-Fatiha. Yesaba kati ebirala ajja biyiga mpola nga we yayiza al-Fatiha n'ebirala ajja biyiga eswala tebaamu comedy tebaamu kigambo kyonna yasi olaba ne waba musiramu mupya nga tannaba kuyiga ebyo byonna tumugamba simba line ne banno byebakola byobaokola akole bikolwa ebirala bijja kujja mpola inshallah nga al-Fatiha bwe yazze n'ebirala bijja kujja inshallah tuwali buzibu inshallah agumiikirize mbugumiikirize tweyanza nnyo imamu agamba ono omubuuzi omulala nti nze atannakwata Qur'an taraweeh eno nzikirizibwa okukwata Qur'an eno nsome nga ndabako tewali buzibu naddala oluusi nkozesa essimu yange nedda takwesa ssimu akozesa ekitabo kyennyini al-Mushaf kubanga essimu emikisa gyayo okuba nti oyinza okuba nga obadde ogize bwoti neezikira otandika oba n'okona naddala eza taaki ojja gikonamu byetooloole bibule otandika obinoonyayo mu galare simanyi bikoze bitya akutte Qur'an yennyini yasinga ate n'essimu ogimanyi essaawa yonna ye yinza okwekyanga nejjamu settings endala nekujjako ebifaananyi ebirala agamba sogisa simanyi plain mode kisoboka naye akutera Qur'an teyenkanika waliwo enjawulo nnyo akutte Qur'an mu ngalo kibanga omuntu agenze mu ddalasa n'atuulamu ng'atuula alabira ku lutimbe waka era yo nazze mu ddalasa n'atuulamu live wano toyinza kumwenkanyankanya n'oli ali waka ku lutimbe. Qur'an eno kyenjulako ndowooza ekimu zitowa ekyokubiri oba oli awo ekitangaala kiyinza okuba nga tekimala Qur'an eno nnyukuta kuziraba bulungi ng'ate ye essimu empa ekitangaala nga yo akuliyetingayo ekitangaala bwe kiba kiganye asobola okukwata kale naye ng'omukisa ogusooka omukisa ogusooka tuguwa Qur'an al-Karim omukisa ogusooka tuguwa Qur'an al-Karim nga bw'olaba asoma mu mutwe ne waba asoma olupapula lumu n'osoma empapula 8 toyinza muvuganya ng'osoma olabako ow'omutwe ate era ye aba akuli mu maaso nnyo akulinako enkizo kubanga ekisooka obudde bwagiwa ebeerewo mu mutwe ogikuma nga olupapula olwo luli wano budde buba bungi n'omuraja kyenjize mu kigambo ekyo imaamu kino kitegeeza nti ffe boogambye nti Qur'an eno etukkirizibwa okukwata tugikwate wakati mu kwerwanako okukwatangayo kwagamba tugenda okutuuka mu Ramadani ejja at least ng'olina kyoyinza okusomawo at least osobola okusoma empalaka zo nga 3 nga tulina wootunudde kati ziri ezisigadde n'ofuna wootunudde ng'era bw'ojja weerwanako mu bbanga erisigadde oba oli okutuuka ku Ramadani ejja ng'eyali ku mpapula 3 oli ku 5 bwe kiri kyenjizeemu so Allah atusembeze eri Qur'an amiina ya mutima gyaffe agigule eri Qur'an Allahumma n'obulamu bwaffe abufukirire ne Qur'an al-Karim Allahumma mu kwogera ne mu kutambula ne mu kulabika amiina ya rabbi n'eka gye tuwangalira tulabikeko Qur'an al-Karim Allahumma amiina ya rabbi ono agamba nti bwe mba nnyinamu kasente mu kaseera k'okusiibulukuka nga neighbor wange kituufu mwetaavu ninayo ne mukwano gwange naye mwetaavu kuba biri nsookaani nzooka mugatireko n'oluganda lwe ayinza okuba n'abooluganda lwe nga beetaavu neighbor we mwetaavu ne mukwano gwe mwetaavu ekisooka oluganda bwe luba lulabise lukulembezebwa oluganda lukulembezebwa ku neighbor n'omukwano ate bwe kivaako ate neighbor akulembezebwa ku mukwano neighbor akulembezebwa ku mukwano nga nabbi watugamba sallallahu alaihi wasallama wala yazalu jibrilu yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu
Malaika Jibril alayhi salam tiyalekera okunnamira muliraano mpaka we nalowooza nti oba agenda namulagi umusikiza kubanga buli yalinga alese message nga mugangenda niyo muliraano nenda muliraano omuyise bulungi muliraano omufeeko nga buli wajja akiddingana nnyo nabbi n'agaana tukana okulowooza nti ndifa agenda kufuna omugabo mu Mariyamu era yali asuubira nti bwana amugamba nti muliraano alina ne ku mugabo naye ate teyakimugamba kati muliraano kikulu nnyo bal muliraanwa olina okulaba nti naye afunye ekyokusibukirako abaana bamuliraano bafunye ekyokusibukirako so si kufa kuba bo bokka era ifumanyi okulaba nti omanya embeera za muliraano awo si mu Ramadhaani mwokka mu byennyingiza ye n'enfuna ye omanyiwo otagisa omuyamba kuba teyetaagisa ate oluusi nga ye yeetaaga okuyamba gwe ate bw'aba yeetaaga nze neetaaga okuyamba era amanye ennyingiza ya muliraanwa wange oyo ndaba basobola okunyamba agenda gwe ekyo si kikulu naye gwe olina okumanya olabe nti ayinza okuba alina obwetaavu gy'oli gwe inshallah otusengekedde emiteeko esatu ow'oluganda yasooka waggulu muliraanwa addeko omukwano asembeyo anti Allah ganti wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd aba mu ndeemu bakulembezebwa basooka ne bakulembezebwa ntuka tudda kubaddako n'abaddako omukyala Nakitto Aisha Abdullah aga nti zina kwa fajiri nkuwulidde oluvannyuma lw'okwazina kwa fajiri kuba we pray an hour to dawn and sometimes I wake up upon hearing adhan nzikirizibwa okulya ddaako ng'okwazina kuwedde batera okusaala ndowooza okwazina kwa salaati subuhi kati ategeeza okwazina okusooka kulimu emiteeko tulina okwazina kwa subuhi kwa mirundi ebiri okwazina kwa Bilal ibn Rabah bw'okwakutegeeza kulya imam ekyo kyoyogera buli mwazinyi akimanyi abazinyi bamanyi nti tubane okwazina kwa miteeko ebiri fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan nje kyonze kanchitwa nti njize kiyige okwazina kwa abatuulize era abatulaba okwazina kwa subuhi kwa miteeko ebiri nkiteekulule imam omuteeko ogusooka okwazina kwa Bilal bali babiri obanza omunsi olukikola nedda tutegeza Bilal ibn Rabah yali omwazinyi wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazinanga nabaga nti idha samitum adhan ibnu Maktum bwe mulyanga okwazina kwa ibnu Maktum nga mugalawo okulya kubanga Bilal yasookanga Bilal yalinga bazukusa kulya ddaako kati kyategeeza omubuuza okwazina okusooka okkirizibwa okulya ddaako era bakuzukusa kulya ddaako era kuba kukyalaga ne salatu layiri ekyaliho okwokuli kwe kubiggalawo simanyi ku kitundu kw'owangaalira enjazi namwinako mmeka bwe ziba bbiri okwokubiri kuba kuyimiza ddaako toddamu kulya era bwoddamu okulya nga okukuwedde olunaku oba olidde emisana mu Ramadan Allah akbar inshallah tusaasire amina ya rabbi imam ndozeera kituzzeeyo ku gye twatandikidde omuntu nga yabere wavunaanyizibwa ategeere ensala y'emmambya mu kitundu mwawangaalira oba oli awo kwebaka kati kitundu za kiyinza otuwa omukisa nze okubanga mmanyi entambula y'obudde n'ensala y'emmambya asobola okuba nga omwazinya yazinya embutanwa nga bwe ntunuulira embeera y'obudde n'emmambya nze gye mmanyi nga nkyalinayo omukisa oba oluusi nga atulaga nti nkyalinayo omukisa mu kutegeeza obudde bwaweddeyo kyenkakasa ndi ndowooza kisoboka nange okugenda okuwabula omwazinyi ku kyenda ne tugatta ebirowoozo ku lw'obulungi bw'obusiraamu bwaffe mu kitundu kyaffe nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti al-imaamu dhaaminu wal muadhinu mu'taminu imaamu waffe tumuteresa ebintu byaffe sola zaffe ne tuzimukwasa ate ye omwazinyi ne tumwesiga makulu mu kututegerera obudde era omwazinyi mu kaseera kano naddala nga tuli mu Ramadhaani alina okwegerera ennyo si kulanga yaziina ne basibulukuka nga tebunatuuka oba nayaziina oba tebetaddemu bulago byonna biba biye ku yawmul qiyama lwaki abantu basibulukuka ng'obudde tebunatuuka nti munange gundi yayaziina lwaki bali addako ng'obudde buyiseeko ate nno waakiri mu kwaziina wano ng'obudde butuuse waakiri akeerewamukko okuba seefu ne balya leetimu okusinga okutta olunaku omwazinyi tumwesiga
twamukwasa obwesigwa mu budde. Kati ye kasayazina ffe tulowooza budde tumanya nti obudde butuuse. Allah tusaasire Rabbi. Omukyala eyaliisa Ramadhaani ey'omwaka oguwedde eno ne gyemusanga ayonsa akola atya? Ekisookera ddala si buli mukyala alina olubuto nti tasiiba. Waliwo abagumu, waliwo abakyala Allah bye yatonda nga b'amaanyi. Ngayinza mu Ramadhaani ng'alina olubuto lwa myezi 5-6 naye ng'asinga nammwe abatalina lubuto akola gigye. Era ng'era bwe kiri si buli mukyala ayonsa nti tasobola kusiiba. Awali abasobola nga takosebwa namu n'omwana we takosebwa. Wabula bwe kijja nga kirimu obuzibu nga osobola okukosebwa. Omukyala ayinza okukosebwa nga muzito aliise amasikini 30. Yaliise eyaggwa. Kati baba yaliise eyaggwa alhamdulillah kyali kirungi. Kati wekisuzuula nti neno tajja kusobola gisiiba muzito ayonsa era abajja kuddamu okuliisa. Wabula takijajingirawo kuliisa asooka agezeeko. Ndowooza abamu ku bakyala Imam bakitwala nti bw'obeera olubuto liba zambi okusiiba. Basobola bulungi, waliwo abakyala bava mu mambuka. Kazi b'amaanyi. Nabe waffe Mbarara ye Bukiga sibambi. Waliwo abakyala nga tombulira ebyo. Akola bulungi emirimu gye. Pozi otaddeko bana bama bakekkera. Abaliwa. Abiwamu wano mu sentro. Bakekkera. Bekekkereza. Waliwo abakyala nga talina buzibu na kusiiba mu kuyonsa ne mu buzito. Agenda maaso n'okusiiba. Oba tasobodde okuliisa kuno kutawaanya. Okuliisa omuntu nga tasiibye abaliisa abantu 30. Wembadde nzijaawo otutagulira okuliisa kuno nfune ekijjulo mulundi gumu abantu mbasiibulule buli muntu agende nga awejja. Kulimu emiteeko. Naam. Okkirizibwa okufuna ekijjulo omulundi gumu 30 mulundi gumu notuuza basobola okusukkamu naye tebakka wansi wa 3. Basobola okusukkamu naye tebakka wansi. Okusukkamu si haramu batasobezza. Naye bakka wansi ate kiba tekivuddeeyo. Noliisa ekijjulo naye n'okkakasa nti bakuuta. Nonya mwetaavu bandiisa abeetaavu. Olina kuliisa beetaavu masiikiini bateekeddwa okuba nga beetaavu. Oba si beetaavu kiba haramu. Ekyo kimu. Ekyokubiri osobola okufuna omuntu omu buli kanaku. Oba osobola okufuna omuntu omu buli kanaku oba omu buli lunaku n'amala ennaku 30. Ekyo kikkiriza. Kaddemu okanyonyo Imam. Nsobola okufuna omuntu omu yekka n'endiisa ng'oyo omwezi gwonna. Oba okufuna omu nga gwe nafuna jjo leero mulala n'olulala mulala omwezi gwonna ne guggwako. Nakyo kikkirizibwa. Imam, ndiisa ddi? Lindamu. Naam. Nga tunagenda ndiisa ddi. Wasobola okubeera omu oba omu yennyini naye akakwakkuliza akali kalina okukkuta kubanga endya yaffe ya njawulo. Oyinza okufuna ow'ensambagere yani Golola. Yagamba emmere mu restaurant ey'abantu bagibadde ajja gw'omu. Oteekeddwa okakasa nti akkuta. Leka Imam neepimire nyinza okubanga oyo sijja musobola. Anti ekifaananyi kize kyo. Nkize. Ateekeddwa okuba kubanga enja kati nze nja kantu katonotono bwe nti. Naye ojja funa omuntu nga yali akabakuli ka mmere. Kati Imam yaba ngamba ye ekimukusa oba nzemba. Ye yajja okugamba. Yajja okugamba. Kitega nti wakati mukuŋŋamba gyenfuni mwendabira nti ono sijja musobola ono naamusobola. Oba si kyo tugambye nti osobola okuliisa abantu 30 oba omu oba omu yekka oba n'okukwata ssente zennyini n'ozimuwa buwi n'ozibalamu ye n'agenda n'alyanga. Ekyokulabirako Sheikh Kitiyo nga bwe tumulaba wano ku level ye Allah yamusitula alina ssente empya n'enkadde waba agenda kulya lanchi ndekyo ekifaananyi ali emitwalo zeetaaga si bya bifaananyi emitwalo 2. Kati waba ali emitwalo 2 eranchi ye gyakubisaamu tayimuzi 30 gyemitwalo gyaffe 6 z'abagenda okuliisa. So nga bwe tuba twogedde ekyo waliwo n'ali ekikomando nga ye bwe busobozi bwe alya kikomando. Kyendya kyendiisa oliisa buli omu alisiza mu levo ze mbikwasaganya n'okukuta. Noonya abali mu levo zo. Ate awo yaba mwetaavu. Okuliisa kuli ku levo ye yenfuna. Nekitegeeza nti kirabika bannaffe abalya mu Hotel Africana
sente ze balya bana bali no mutoninyira ze balya kadwaki mukulisa agala tadde ku level y'abana nendoza imamu ze kyentegedde mu mbeera eyagala eddiini nze nga bw'ŋŋambye nyina empya n'enkadde nsaba lazimpe zo nzaagala nawe nsaba lazikuwa mu kwagala eddiini kwebiri gyange gyendya bwe nfuna ow'ekikomandooli ne mubalira kwebiri mukoledde kyendabye nti mulimu omutima ogwagala eddiini oba omukoledde alhamdulillah kyali ku nsonga eyo mpulira imamu kati waliwo bannaffe bagaa nti kati ate baŋŋamba ndiise ate sirina ndi munaku kasita obanga okuma essigiri ewaka osobola okuliisa kasita obanga okuma essigiri ewaka essigiri ifumba mukene eyinza okuliisa eyo yennyini gye mufumbye mukene n'akawunga ate oza funako kasowaani emere gye mba mufumbye mufunako ebbakuli kasowaani mutako emmere mukene ne muyita asumba kasasiro ne mumuwa ekitegeeza nini ku ya gavumenti kano akawunga n'ebijanja kwennyini okwe tuliisa fenna bulijjo tumanyi nti okuliisa kw'abagagga olw'okuba nti ibaada y'okusa ibadde olina ogikola kati eno badal kino kyekigenze mu kifo kyeri erina okubaawo nayo so sika kati ebyo abagagga nze sirina nsijja kusobola aliise imamu ndiise ddi nabadde nkibuzizaako ku ntandikwa ya ramadaani wakati waayo oba weesemba ekyokulabirako ekijjulo kino nkigabula eno ramadaani gyetandikira nze mbiveemu obusobozi bwe buba buli osobola okuliisa ku ntandikwa ya ramadaani mulundi gumu oba n'oliisa buli kanaku oba n'oliisa wakati oba ewasemba byonna bikkirizibwa tewali buzibu byonna bikkirizibwa tewali buzibu osobola okuliisa wonna oba tosobodde kufuna busobozi osobola okuliisa nga ne ramadaani eweddeko وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله kati nze bino imamu bino byemwogedde nze abadde tabimanyi nga nnyina ebisibo nga bisatu saaliisa saasiiba wenkitegeredde nkole ki asasule abiriise bwaba nga allah yamugaziyizamu ku byenfuna abiriise insha allah ebisibo bisatu adde mabega agende nga abiriwa kimu ku kimu saballa atuwa obusobozi ya rabbi ku ibaada imamu kakiko tusubirirayo wakati wa programu eno nga bwe tunywa ku lwendo lw'otuzza tuwuliriza tutuusa okwebaza kwaffe eri ekitongole kya Thuraya Islam Media ekituufu kiri nti ne imamu kyeyune Ahmad Suleiman tumwebaza akaseera kano entambula si nnyangu wallahi bumalirivu saballa fenna tuwe ikhlasi ya rabbi tubenga ddala ekigendererwa Allah kutusiima baya akagambo kotusuulayo akagambo kange program gye tugendamu ya Ramadan gunnaffe Allah gwagaziriza ku byenfuna lowooza nnyo ku bannaffe batalina ate naddala mu kaseera kano aka COVID-19 akaseera ka kantiini akaseera ka kafiyu akaseera ka lockdown n'ebirala nga biwulidde bitambula ku mulembe gwe tulimu kati lowooza nnyo ku bannaffe abali mu mbeera eyo nga mbutuufu ebyenfuna bibeesambye kirowoozeeko nnyo insha allah olabe nti nabo bafunako okulya ndowooza mu kaseera kano imaamu okusaddaaka kwamu kwandisinga okusaddaaka kwa mbeera eyo nga tetuli mu mbeera alladhina yunfikuna fi sarra wadharra allah nga bayogera nti abawayo mu kaseera ak'obuzibu kaseera kakazigizigi naye olinaga nti kampeeyo naye buli omu aga nti embeera bweneetabuka ne batwongerayo naali naye galira naye okumiza allah abogerako nti alladhina yunfikuna fi sarrai wadharra ababawayo mu kaseera akakanyigo mu kaseera akakazibu naye nga kenyini si yali awo nti ali bulungi naye nanyigako ne banne basobola okufunaako okulya ono musiraamu abuuza nti imaamu singa wembandi awake wange nga bwe tuli awaka ng'okwaziina ku muzikiti nkuwulira nange eri bwe mba nsaala njaziine oba nsobola okukozesa kuno omuntu awulira okwaziina kwa masigidi ng'akuwulira taddamu kwaziina kuli kumumalira wabula omuntu awulira okwaziina okwa rediyo ne tv addamu nayaziina kubanga okwaziina kwa radio ne tv kuli automated kwa yuma omwazinyi tabaawo okujjako mu Saudi Arabia gye nalaba okwaziina kwa radio ne tv kuba ate live omwazinyi aba waali yennyini naye bino ebyaffe radio Pearl, radio Bilal, radio Voice, NBS, Salam Television
okwazina kubeera mu byuma babisetinga time bwetuuka ekyuma nekisetinga okwazina nekutandika naye obanga nga owulidde okwazina kwo ku muzikiti ku kyalo toddamu ng'okumala inshaallah. Alhamdulillah. Omwami Sulaiman abuuza nti mazzi ki agava mu muntu n'asiibulukuka? Amazzi agatta okusiiba ekisooka ge gazaala gokka almaniyo omuzungu yagafundiza mu spams. Ekyokubiri galina kumuva gatta ddi ng'akigenderedde nga mubaddemu effort ye okuba nti gamuvaamu naye bwe kiba nti gamuvuddemu nga yebaseeko emisana yeeroterera ekyo kinamu mukono era si kike tekimuvunaanwa. Omukyala Nakito Fatima abuuza nti bwe nsaala tarawehi raka 11 bwe nsituka nsaala mmeka kiriwa ekisingamu empeera okusaala raka 10 ne neebaka oba okusaala raka 11 ne neebaka? Njagala okusaalako ekiro ekiriwa ekisingako empeera. Ndowooza ekibuuzo kiri nti eraka 11 zisaala wano oluvannyuma lwa tarawehi nenzija nfuna akakisa nenjagala okusaalako ate nga nsituse ku ddaaku nkole ntya? Ziri 11 zimala bwe nsituka nsaaleyo mmeka oba nsaaleko ekitundu endala nazisaala nga nzuukuse? Kati ebiseera oba wano ndeke kusaala oluvannyuma lwa ishai nasaala nga nzuukuse? Ekisingako obulungi baada isha saala kubanga ate oyinza okugayaala. Ekyo kimu. Ekyokubiri lekayo saalako 10 gireke kuba nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallama ij'alu akhiru salatukum bil-layli witira, mufuule essala yammwe eggalawo ekiro nga ye witiri. Ekyo kimu. Ekyokubiri n'atulaga sallallahu alaihi wasallama la witirani fil-layli, tokkizibwa kusaala witiri 2 mu kiro. Kyekyo Imam, tosala witiri 2 mu kiro kimu. Witiri bye biki? Erako ey'emu n'ogisaala ate ne weebaka ate oddamu n'ogyongerayo eri. Kati aganye witiri 2 mu kiro ali n'atugamba nti tufuule essala eggalawo essiro zaffe. Ij'alu akhiru salatukum bil-layli witira, mufuule essala yammwe eggalawo ekiro nga ye witiri. Kati bwe kiba nga kibaddewo n'osala ne imaamu for example mu salatu taraweeh mu muzikiti bw'atula salamu imuko juzeera kemu zifuke 12 oleke oluggi lukyali luggule. Omuwendo awamu ogwa salatu taraweeh nga bwe tumanyi nti esha erina eraka 4 baada al-isha'i waliwo eraka 2 etaraweeh erina eraka mmeka? Duha. Naam, etaraweeh nkoma ku raka mmeka? Ebigambo bisuka mu kimu bamanyi. Abamu bagamba 11 nga hadithi ya Aisha. Ate waliwo endala ejja era nga nabbi atugamba nti salatu layli bamubuuza egamba nti mathna 2 zibalaka eraka 2. fa idha khashiya ahadukum as-subha salla wahida tutiru lahu ma salla. Bw'oba werabye nga salatu subuhi esembedde osalayo eraka emu eya witiri n'okomaawo. Kati hadithi eyo kuyabanyi balaga nti yeggula omuwendo negusuka mu 11. Naye ng'ate abamanyi abamu bagamba zirina kukuma ku 11 tezisukkamu. Kati Imam fuutu waaki ku byombi? Siyinza kuggala otusaba Allah atuweeyirimu. Amiina ya Rabbi. Gwe bayita faqiihu omukenkufu kakensa mu ddiini. Tasiba masala nti buli mwene otambula ku kiki yategeera nga yiibwe yakitegeera. Nze abasale 11 sibalinaako buzibu. Imam fe we tuli tetuli mbafaqiihu bakakensa. Nagenda ne 11 nze. Gwagenda ne alhamdulillah. Naye ate oli simugaana. Asusaamu naye simugaana. Alhamdulillah. Omwami Hussein alabika awangalira bunaayira. Ffe ne waffe agamba nti basiba ebiseera biwanvu nakiwulirako nga basobola okusibisa nga 18 ng'obudde tebunnaziba. Ffe obusiraamu butulamula butya? Basigala basiiba ekyo Allah kyaba bawadde. Ate anaalyanga enjuba eyaka. Ekyo kimu. Ekyokubiri ate tayimu era ekyuka ate nekinyini ekikyuka. Na tayimu ate ekyuka bwe kiti. Ate basiiba nnyimpi. Kati byonna byabwe. Wabula ate ndoza wayinza obutatubuuza. Nti akuba kuzanya n'akwagala. Ffe n'obuzima mangu tusiba essaawa 6. Kuba kuzanya n'akwagala. Kaakati ate waliwo kye nawulirako nga babuuza Ibn Baz rahmatullahi alayhi nga bamubuuza nti ewaabwe
obudde obw'emisana bulina 2 hours. Okay. Nga bulina 2 hours. Nga 2 hours nga babuzibye bwe zigwako babuzibye. Kati ne amakulu g'okusiba gaba gafa. Soka tolya ku njala wadde ennyonta. Kati Sheikh n'agamba nti baba alina okufuna ensendera zibasiba nazo. Amakulu g'okusiba gaveeyo bulungi. Kubanga 2 hours we tunawulira njala. Kituufu. Baba alina okufuna ab'ensendera gye bakubira ne bongeramu ku hours amakulu g'okusiba gaveeyo. Ne basiba ne bali. Okay, ne basibulukuka nabo ne balyanga nabo ddako. Okay. So sikubula 2 hours gwe ngogenda kweriira. Amakulu g'okusiba wabate wasibi. Alhamdulillah. Amin. Abu Abdul Aziz Shuhair abuuza. Nsaba kumpa ku bikolwa ebiri sunna mu kiseera ky'okulya ddaaku awamu ne mu kiseera ky'okusibuluka. Jazakumullahu khairan wa ahsanal jazaa. Ebikola nalabika mwasoma naye. Ebikola ebiri sunna mu kulya ddaaku ekisooka ddaaku yennyini sunna kubanga nabbi ekyokumulya tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam mulya ddaaku kubanga mu kulya ddaaku mulimu baraka. Ate mu hadithi endala la yazalu nnaasu bi khairi ma ajjalu sahur wa ma ajjalu al-futur wa akharu sahur. Abantu b'ekibiina kino temugenda kulekera okufuna bulungi empeera n'emigaso ebbanga ne munamala nga mwangwiriza okusibulukuka ne mukereya ddaaku. Ekirala ddaaku kaba kantu kakulya katono si kujjula maswani n'amaswani ga katogo. Kokulya kaba katonotono kiri sunna okulyako nga katono. Ate bwe kaba entende kisukka. Entende? Ekyengera kya ddaaku ekyasinza okuba ekyebbeeyi entende. Oba okute sunna yonna n'ogimalayo. Obutende butonotono bwe buti. Tofuna na bino simanyi bwe ndya ddaaku mbanga yanywedde omwenge, bwe ndya ddaaku mbiri gunnuma, bwe ndya ddaaku nsula nsumagi nsumagi ebiri mu kutya kafunkunayi. Ddaaku ndoze ensobi gye tukola yeyo gy'ogambye ey'okukatira ekyandibadde ekyenkya nakyo n'okirya n'ekyemisana nakyo n'okirira ku ddaaku. Lutalo lwennyini. N'akacaayi k'olweggulo nako n'okalya ku ddaaku. Lutalo lwennyini. Kati n'osiba nga wenna bye walidde bigoya bugoya. Kaba kakulya katono entende 2-3 n'akagiraasi k'otuzi oba kacaayi khalasi. Entende kyekyokulya ekitazitoyerera muntu kumuddawo. Gwe wakyogerako ekitendo kyenzijjukira sabala tugaggawaze. Amiin arabi. Nti zo entende buli kigirimu omubiri entende bwetuuka mu mubiri gwo bagirwanira aba proteins aba fats aba iron aba bikoze bitya tewali kasigalawo era mu dakiika 3 ebimaze okuggwaawo kyokka ate neggasa nolwawo okuddamu okufuna enjala. So ate bino ebimu bye tuteekayo ebimbaga nti west tumwagala atwale ebintu bye atwale bajjamu katono ne bakulekerawo ate ffe tufiirako ennyo naye nga ku ddaaku okulya leeti sunna ogikeereya okulya katono sunna okunywa ku tuzzi sunna okusoma ku Qur'ani awo mu kaseera okulya ddaaku sunna okubanga wakati wa ddaaku waliwo sala susitulo sunna kubanga abamu amala ddaaku ate asukka ddako ku buliri azibiriza mukessawa nga nambali ya salati subuhi oliti olumala ddaaku sala yebeerawo n'okusoma kuyita kwa dhikari okusaba ku duwazo kaseera kawandira mu duwa kituufu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahhirin nga nabbi watugamba sallallahu alaihi wasallam Allah ne bamalayika be basabira balya ddaaku. Naam. Imam tusaba Allah tusasire atuwanguyize buli kitegeere dini ya Rabbi. Amin. Onabuza nti awakabwe mbanye nawo kapa mu kiseera ky'okusala bwensala mu maaso esola yange ekosebwa. Kapa tena buzibu. Baka sallallahu alaihi wasallam yabuzibwa anaga nti hiya min at-tawafina alaykum wat-tawafat. Kusaba gwaita Abi Dharr al-Ghifari. Naam. Radiyallahu anhu manyaga ejonda bunu jonada na Madina. Mulwanyi na miga yonno golaba. Abi Dharr yagenda okukyalira mutabani we nga boga mutabani yawasa aliyeyo embalala ningo mutabani yetabe teyalaba ku ekiraba ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam kati atuuka yongo mutabani yawasa ebamwaniriza musajja mukulu yamuletera amazzi afune obuzumu ebyombo byedda kati amazzi gabagiranga mu kataasa tebayinanga nnyo baafu bensani na biki kakati waka waliwo kapa kapa nejja nenywa ku mazzi bwemala okunywa ku mazzi muko omwana yali agaleese nayagala agazzeeyo
mubuuzi yemutaja mukulu sezaala we naagala agazzeeyo ng'alabye kyabulabe namugamba nti tugazzaayo era ge yafuna muwuzu n'abayigiriza nti twali omudalasa lumu ne bamubuuza omukulu sallallahu alaihi wasallam yayogera ku mbwa nti najisi ne bamubuuza nti ate kapa n'agamba nti yo laisat binajisi yo si nkyafu hiya min at-tawafina alaykum wat-tawafat ebeera mu kutwetooloolako buli kaseera obukyalako tawaafu kaseera ekwetoololako terina buzibu naye yennamula eri ku kapa etadduka bantu olwo kapa endala nga yeekweka etambula yekutamye bagita mugunju muyaayo mugunju bwekityo ndowooza eyo yo ate eyo mufutarisa mutawahisha ewangalya musiku eri wild eyo tetambula enamula tegikwatako era ndowooza teyinza natusemberera nga tusaala atusobola naye kati eno kapa ekulise mu bigere ez'emu muzikiti etuddaawo musaale sola yammwe terina buzibu. Mukyala Kulusomu yatubuuziza ekibuuzo tubadde twakinnyonnyoleganye edda ekyomukyala w'olubuto ateekwa kuba mu mbeera ky'okusiiba oba obutasiiba wabadde okitunnyonnyoddemu simanyi oba oyinza okumufundizaamu omukyala w'olubuto n'ayonsa ddi waasiba ddi watasiiba ye atugamba ye aba akiwulira muli nti bannange bwensiba nyinza okuleeta obuzibu ebintu bitabula naye oba si kyo bwensiba bwe tisina kyempulira Imam singa mbireetamu ekyejo najja yeekereza Allah anti aligamba Allah we yatibikwata ku ffe Allah ye wallahu yamanyi tojja mu ekituufu osobola waya Allah ma tukhfi sudur yeke nyi baba yatulimbye aba yerimba yekka ffe tubitukwatako kwase ffe twalagira okusiiba yeke nyini akiwulira nti sijja kusobola oba nja kusobola Imam bwe nsobolako ezimu ezimu ne zigaana tewali buzibu ndiiseze tewali buzibu zosobodde okusiiba alhamdulillah eziganye nziriise oba ina ziriwa naziriwa naye olw'okuba nti kati ogenda okukizuula bwoti nti talina wagenda kuliira kubanga tubabeera olubuto guno Ramadhaani eno ate eddako ejja musanga ng'asiiba ali ayonsa ate eddako abamu bateekamu mangu olulala kati ekivaamu nga tugaa nti aliise ekitegeeza omukisa ogusooka guli ku kusiiba kubanga nsobola okumira nga si byakuzzaako mangu wabula ngeno Ramadhaani enkwatiddeyo ekwatizi azin nejje nsanga nga ndi lubuto wabula nga nkakasa nti singa omwana ono naamuzaala mu Ramadhaani ng'ewedde emyezi ng'ebiri ne muyonsayo emyezi 4 akakaseera nja kusobola okusiiba ensonga eri bweti bwe tukizuula nti omukyalo ono ye kennyini obulamu bwe yegeyege olubuto lumukola bubi alwala naggwayo ayita ku mugo gwa ntaana waawe waabiso oyo ajja kulisa bulisi oyo yegeyege lunnuma waliwo bayita balunnuma aliise bulisi atajja kusobola kusiiba naye oba abakyala b'amaanyi omukisa ogusooka guba gwakuliwa naye ate tojja kugamba mukyalo ono aliwera manzaani 2 asibira manzaani 2 mu mwaka tekisoboka kyobola kugaa nti ono aba asobodde okusibako ezimu ne zimulema aliwe niwe waliwo okubanga oyita kuteeko wadde zonna yonna lamanzaani namba eri awo bugule kyokka nga terunnuma yegeyege luwedde ku mpagala tumugamba nti ye ajja kuliisa tajja kusiiba kubanga ate ajja kuba akyali wala manzaani enkadde nga ate nene konkonye anasiba emyezi 2 mu mwezi gumaka kigambo kiba kinene Imam tusabalakkirize ddaawa gye mukola Allah agiteekemu omukisa omukyala Pamela akankunda aga nti nze njagala kusiramuka nkole ntya era ntandikirewa ekisooka yakutandikira ku muzikiti ogumuliraanye ku kyalo kubanga abagenda okumumonitaringa neewaza nnyo omuntu okugaa nti ala kusiramuka ave wano agende mukono kubanga kati abeeyi banamonitaringa batyayize eswala yige wuzu naye buli asiramuka n'omuzikiti ogumuliraanye ku kyalo ekisooka wakati si mukyalo oyo Pamela abakyala abali ku muzikiti awo bajjamu budaabuda abakye bakola bakitegeera Imam tulinamu abakyala abagoba abantu mu muzikiti olutuuka mu mbeera ki oluusi eddiini abamu twakazuukuka najja gira mu mpale ye nga kakaya ke kali mu nsawa ze kusala dhuhuri najja asanga mukyala onabise ku maaso naga shaitani gwe yagala kimono biki byoyingiza mu masjid fuluma ndowooza ekisooka tokkirizibwa goba muntu ku muzikiti ayambadde atyo makundi gali bweru tokkirizi gwe mulese tamanyi nti ogwo muzikiti akimanyi tayawula muzikiti n'ekirabo kya mwenge abyawula kati lwaki alese ekirabo ky'omwenge n'ajja ku muzikiti alina gwanoonyawo ye Allah we
ekyokubiri obulunga mububira ku muzikiti muleka asooka ajje bwatyo tunamuterereza wano mpolampola ku muzikiti okusinga omugobaganya muleka ajje bwatyo ebirala tujja bijjanjaba mpola bwekimanyi nti omuntu agenda mu ddwaliro ng'alina obulwadde bulala nebamuziramu ate n'ebirala bingi nebijjanjabire kati waba zaalina ekirwadde ky'okwambala tuyinza namuziramu ebirala ate netumuyambako wa anno oluusi tuyinza omuziramu ebirala nga birungi ayinza okuba nga wamutwe mwogi mu myezi nga mukaaga emyaka egi nga te musomesa waffe ng'atuyiseeko mu Quran togoba omuntu omuzikiti makaago bwe wulira wala nnyo goba abantu ku muzikiti genda mu makaago bwe tunajja otugobe kati Pamela ono bw'anaba asanze abasiraamu abalungi abatali bano nsuubira ababe balungi ku kyalo bwali alhamdulillah bajja muyamba inshallah mukyala Pamela akankonda nnoonya omuzikiti ogukuliraanye Imaamu Muzibba azze Imaamu Bbali oba abuuza akulira abakyala ate Imaamu amwagaza ki ozze akulira abakyala ebbali munnyonnyolegane inshallah saballa ateeke omukisa mu kusiramukako Allah ffenna ebbanga lyonna tukumire ku bulungamu omwami Asiimwe Ishaq agamba nti nsobola okufuna abantu mu kubuliisa nfuna abantu nga mukaaga mbaliise ennaku zange 5 talina buzibu bakubisiza mukaaga emirundi 5 nga 3 abaga kubyewali alisa abantu mukaaga ennaku 5 baba bafuze 30 nga buli kanaku alisa mukaaga tewali buzibu alisiza abantu be mukaaga ennaku ezi 5 mukaaga times 5 kasi abantu ekikulu abantu muwendo okuwera tegulina kukka wansi ne bekukkako omu kiba kifu ate basukkamu tekina buzibu sala tuwe obusobozi ku buli ibaada ya rabbi amin unagamba nti mukyala Jerry SB Jaifa Musa amanya gajja kunzita bana tell us about a few people that Allah does not accept ndoza kisiibo abantu Allah batakiza kusiba kwabwe atali musiramu atali musiramu okusiba kwabwe tekukkirizibwa omulala omuntu omugweddalu al-majnun takizwa kusiba kwe kubanga ye kenyini nebyakola tabimanyi tamanyi na kumanya we yalidde wati nekituli muntu akimanyi asookera ddala omuntu atali musiraamu okusiba kwe tekutuuka ekituufu kiri nti Imaamu ffe gye twakulira twayinanga mikwano gyaffe egya twagalanga nekiga nti Imaamu kye ngenda kusibirayo ngenda kusibirako okusiba kwokondoza kwali kukoma bukomi kulaga mukwano okusiba kw'omuntu atali musiraamu tekuba kutuufu tekuba kutuufu enjala emulumira were paka tudde shahada naye ate watulira shahada lwatandikira ne waba tuzayo nakulumula manzana eggweko olwalusiiba naye taliwa ziri 29 28 ne waba tula shahada kusaba mwenda ogw'emisana tadda alekerawo okulya tadda wenye awaga nti ashhadu an la ilaha illallah watandikira okusiiba abo tebakizwa kusiba kwabwe n'omugweddalu abalala basiiba kakati kyabadde abalamu kyekiri wansi namulabye anti baga nti alina omukyala nga simuwo olina omwami sibire baba bobo musibira bwere musibira bwereere n'omuntu atasaala naye mukusiba batajja kakati omuntu atasaala ayawulamu emiteeko ebiri waliwo omuntu atasaala nga lwabugayaavu ani amuteekulula Imaamu ye kennyini yeye yeteekulula waliwo omuntu atasaala lwabugayaavu obusiraamu bwabateekulamu ebiteeko namulabako Imaamu waliwo omuwala nasomanga naye naye kati ekituufu kiri nti nange simanyi lwaki sisaala mpulira kinnuma nenawe ndabirawo nga waliwo abantu nga tebasaala naye ngaesola agiwa ekitiibwa era waba abadde musaala agenda n'asaala naye nga mugayaafu oyo musiraamu newabeerayo omuntu nga tasaala nobivuma bivuma kati bukyawala olina kaki kituufu nobavutulira wano kati ofunyeyo kaki wandise wano ku matatu era okomyewo enjala egenda tutumira wano ffenna lumu kati olwofaaki oyo kafirun abamaze okuva mukhriju min al-milla bafumye mu busiraamu bwatuuka mu kisimu n'akyefumbako kyonna kiramba newayi kyefumbako atya Allah okuva mu ddiini Allah ajeeja avuma akakkanya ibaada
ekituufu namulabako nga yaga nti nze kyanzijja kuswala najja nensalayo emirundi naye nga buli lwensala bwe mbadde kufuna gumu kitundu nfuna kakaaga kati olina ekibaki kati lwesisadde nfuna ena nategeera nti eswala nti solero ekaireeta obuzibu nze nagivaako era mu ebyo musaale oyo abeera afunye mu ddiini yabeera afunye mu ddiini era rabbi atumye tukwate eswala kakati ekigambo ekigaa nti temuli bawoowe okusiiba mwenyekera bwereere gali balumira bwereere ekyo bwekityo tulina okukyogera ku mimbali ne ku bituuti era bawalimu bakyogera mu butuufu omuzindaalo naye tekitegeeza kuleka kusiiba gwesooka weebuuza osoma ddiini ki gwe bagambye nti osibira bwereere omenyekera osoma ddiini ki oli mulokole nti ndi musajja muki ndi musiraamu tuli mwezi ki gwa kisiibo gwa Ramadaan kati kyokula emisana tuleka omukyala si muwoowe fe tulina okukyogera ku mizindaalo n'essebo tulina kuleka kusiiba nyabo tulina kuleka kusiiba olaba baba bakulaga nti kituufu osibira bwere kubanga musiba emisana ekyo ne mukola amazambi imamu namuta yaddako ewaabwe tumale okusiiba bwekyekimu kubanga olunaku lwelumala kibanga okubanga engoye oyoza bweyanika ne wabawo okubanga zonna ozooze nozimala lumu n'olyoka ozaanika bye bimu kati bakitegeeza osiibye n'olyoza n'otukuza n'okuuta n'onyiriza ku yidi n'oteeka mu ttaka era kyekimu naye nga kiki ekiggana okuba omukyala oba wa bbeeyi nnyo muveeko tunoonyeeyo sente entonotono bakuwadde oguntu nga gunene bulala mawejje tasaaga kati oguntu gwakuleeteddeanti olabye otulaba bulungi Imam nsaba tusigire ekifaananyi ky'omusiraamu omulungi mu kaseera k'okusibulukuka kakati bannange ekifaananyi ky'omusiraamu omulungi mu kaseera k'okusibulukuka mu byonna kyalina okusookerako ye hadithi gye tusomye nga nabbi atugamba sallallahu alayhi wasallama la yazaalu nnaasu bikhair ma ajjalu alfutur wa akharu sahur abantu bagenda kulekera okufuna mpeera ebbanga lye banaamala nga bangwiriza okusibulukuka omusiraamu omulungi ayanguyiriza nnyo okusibulukuka naye okwanguyiriza okusibulukuka tebategeeza kusibuluka ate ngaoli tebunnatuuka bategeeza budde kubanga butuuse butuuka n'okulaba njuba nti egudde butuuka n'okuwulira mwaziinyi so si nti batugamba okwanguyiriza nze kandye n'okakasa nti obudde butuuse ekimu ekyokubiri byogenda okusibulukirako kakasa obwa halaali bwabyo byogenda okusibulukirako kakasa obwa halaali bwabyo twanguyiriza okusibulukuka kimu twekakase biki bye tugenda okutandikirako oba okusibulukukirako akasooka mu kamwa ako kakulu nnyo nnyo gwe munanga atulaba akasooka mu kamwa babukhari abo bamusirimu basajja si bakusaaga nga Bukhari tayinza kugenda mu muziki n'asanga entende zijja mu muziki ku mulyango awo amenvu ge basazeesazeemu watermeloni abadan ku lwaki tamanyi byavudde kale bisooka nga byavudde emikono mirungi naye kabiriki ekyokubiri ebintu ebira ku muziki timulamanzaani ebimu byoyabanaku ng'olinamuko oyinza okusirukira ku bintu by'abantu n'obalyazaamanya ne batafuna oba olina kabodaboda kovuga enkuba nekkuba naki ova oli musomesa eno nekujjula ezo zoba otulako oguleko akabokisi k'obutende okola ku rediyo oba kuwa sente za mwezi gulako akabokisi k'obutende gyosooka oteeka mu kamwa osibulukuke naye omuntu asibuluka omulungi afuba okulaba nti kyasooka okuteeka mu ttama kya halal kyavudde mu sente ze zaki zamanyi mu ntuyo ze ekyo kyakubiri ekyokusatu katono katya okusibuka kaba katono tugende mu magaribi sifumbekera katono bwe kati entende n'otuzzi oba kajuisi niyo yasooka kulya emiro gya bogo yeena n'agatako empayi z'ennaanansi n'anywa ebbakuli ya juisi asibulukuka tugende mu magaribi nga byokka byalidde okugenda mu magaribi bibadde bimukolera paka enkya n'okuddamu n'okusiiba naye ng'ate olwagenda kudda bajjula akatogo oba kyekika ky'ensambagere bali be wagambye nga ye kayita akatono okusibuka kaba kantu katini wadde wansambagere k'okusibuka kaba kantu ate abo basinga n'obulamu baba balamu nnyo yasula n'okukalya ate ako n'abeera mulungi ekyokusatu afuba okulaba nti n'abamuliraanyi basibulukuse tufudde byenkwatako ate bali kimezi ko tebalina omala okakasa nti balina tewali buzibu naye fuba okulaba nti ne banno nabo bakoze eki
atuuliza simanyi oba ogoberera batukutidde ekisooka okwanguyiriza okusibulukuka ekyokubiri kibadde kiimamu ekyokubiri katono ketusibulukukirako kegendereze nnyo otegere nnyo waje kavudde ekyokusatu katono ekyokusatu kasana kabeere katono ekyokuna abaliraanwa nabo balaba fe okulaba nti basibulukuse ekyokutaano gezaako okulaba nti togenda mu magaribi nga tonnasibulukuka toyingira salatul magaribi nga tonnakusibulukuka era bwe kiba kiganye Imamu Malik mu Muwatta ekitabo kye bayita Muwatta Imamu Malik aga nti bw'olaba tofunye wadde akantu konna leeta enniya omutima gwo gugambe nti nsibulukuse nze kati naye tuyingira salatul magaribi nga tonnasibulukuka tutenkanya noonya beera muteefuteefu weeteeketeeke Ramadani ezisinga abantu lwakuba kati eno Allah agireese mu mbeera eno naye abantu basibulukira mu traffic jam mu paaka lwaki ddayo wakanga bukyala masikini mubadde nnoonya ssente olina emyezi 12 guno ogumu gugyeeko giri 11 noonya ssente Imam akaseera k'okusibuluka kano mutugamba nti kabbeeyi nnyo okusabira mu Allah nsabe ddi wano nga nteekateeka okusibulukuka era tuba tugenda mu mbeera ya kusibulukuka omuntu omusibulukusa omutuufu eddakiika ebulanga 2 aba amaze okufuna wuzu bye bulungi omuswaki gwaffe atudde mu kifo kiwagenda okusibulukira ali mu dduwaaze ebula eddakiika mmeka 10 ago ali mu dduwaaze asaba bino asaba biri akola tawuba ze akola istighfar atudde atunudde mu kibula tubeera mu jaamu nga twanagana na taxi mu paaka abamu asibukira mu Tonninnyira alhamdulillah mama naki ntiramu akaseera awo budde butuuse mu Tonninnyira nedda bukisi ziriezi nnya wadde kale ssebo onoonya ssente ate nere tunonyeze emyaka gyonna zaali zirabise anti kati ate nze ekya ssente bw'okireese oli gwe tugenda okusaba yennyinizo kati oba teweerabidde bwerabizi yennyinizi gaba yazigaba tonala kuzaalibwa nakati akyazigaba ate olinawo akaseera akamusaba ak'ebbeeyi ku ssente zino z'oyagala akaseera k'okusibulukaawo ng'ebula obudakiika butono ke kamu ku biseera omwanukulira edduwa tukakozese ebyokusaba tulina bingi ffenna ke kamu ku buseera omwanukulirwa edduwa tukaganyirwemu sabalakkiriza ya Rabbi ono agamba nti Imam twakabitegera nti omukyala ali olubuto tawoowebwa twakikola ensobi twagigwamu tugikole tutya okugiddaabulula tuddemu tuwoowe ya tawuba abaddamu okuwoowa be bakikola nga bakimanyi nti haramu baba bakikola nga bakimanyi tekikkirizibwa abalina okuddamu tawuba yawe yakuddamu bano abakikola nga tebamanyi Allah ganti wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna ebiseera ebisinga okuwoowa abakyala b'embuto bijjira mu bakyala kuzikweka sebo nyabo Allah agambye nti wala yahillu lahunna tekikkirizibwa ku bakyala an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna kweka lubuto nasirika nalwo bagenda muwoowa nasirika kiri haramu era bawalimu abamu babawoowa nga tamanyi musajja wa yo mwalimu yaba tabimanyi ate anategeera namukwata kamulaba nga tamanyi namula nti tako namulagimanyi naye nga takimanyi nti omukyalo oyo alina olubuto namulagimanyi naye nga takimanyi babikwese kyolanze bwe mba nakuwoowa njala ndabe ku mukyala ng'emyezi girenga egyo egibulayo ku lwaki oba ojja tulaba nti okuyitamu gwe walaba myezi giri bw'omutunulira leero oyinza obyawula osobola okutegeera nti aleka limu embeera naye kati bwe kiba nga kyaliwo nga tebamanyi nnamula bo bakola bukozi tawuba tusaba Allah tusaasire Allahumma amin omukyala Mwaka Sulaina abuuza nti aqiika ekoma ku myaka emeka abaana bange bali mu secondary nensaba nnyongere ku kino Imam nze omwana nzikirizibwa okusalira maama wange aqiika singa nkizula nga maama nedda ekyamama kireke bana abaana lwaki batuse mu secondary nga tutunda basalira tuba tujja basalira singa byaliwo ebiti tuba tetuna irimu yakusalira abaana aqiika tugitegedde kati nga bali mu secondary tubasalire oba tewali busobozi tuzze tutubalina ssente baana tubazaala naye tewali ssente tubufunye kati tubasalire naye bwe kiba nga mwandi mubimanyi n'obusobozi weebuli nga mujja mwegayazagayaza kyabulabe ekyo kyabulabe naam Allah tusaasire Allah tusonyiwe ya Rabbi
ani ateekwa okusalira ani ateeka muganda nga asobola okusalira abaana bange mukwano gwange asobola okusalira abaana bange kuba erimbe wa maama ongobyeyo maama ne taata nze omwana siyinza kubasalira yadde okuziba bo beesalire oba nange okwesalira neesalira abaana mikwano gyange nsobola okusalira abaana baabwe oba okusalira ani ate asalira ani nani atasalira ani bwe tumala okutegeera emigaso gya aqiqa naam ekyo kiba kiggwawo ekibuuzo ekisookera ddala aqiqa omugaso gwayo omukulu ennyo guli ku mwana omwana yasinga okuganyirwa mu aqiqa kati olwo kitegeera nti omwana yasinga okuganyirwa mu aqiqa kiba kitegeeza bamusalira bangi abasobola omumusalira bangi wadde nga akikubirizibwa ku muzadde omugaso gw'omuzadde okusalira omwana wa aqiqa kwebaza Allah muwa kirabo kya mwana naye ng'emigaso egisinga baraka ezisinga ezirimu zidde eri mwana ono yasinga okuganyirwamu omuto omwana kati abasobola omusalira bangi osobola nomulonda kasasiro n'omusalira mba muyita ntyato tewali naye omusalira aqiqa kubanga emigaso omwana nkumwagaliza ebirungi omwagaliza baraka mu nsi muno mwayingidde imam nze nsobola kusalira omwana wo tewali buzibu nawe osobola okusalira owa soboka bwe nzijja nga imaamu embeera yo si nnungi nsobola okusalira awo bw'ojje wange ng'embeera yeeyo soboka tekina buzibu busiramu tusaba tubutegeera ya rabbi kuba ndowooza nze abaana bange babiri muwarabu yebasalira alhamdulillah nalimba kunyumirizaako nkimanyi sebe muwarabu yebasalira alhamdulillah babiri bombi muwarabu nabasalira bazadde bannange ekituufu kiri nti ku byentegedde imaamu byatugambye ndowooza omugaso mu aqiqa gwandisinga fees za chemistry biology ate nga ekituufu fees zino omwana kumpi buli ttaamu azeetaaga ate nga yo aqiqa si ya buli ttaamu si ya buli ttaamu si ya buli mwaka si ya bulamu nti buli kaseera mugiddamu egy'omulundi gumu tulina bye tutaategeera ibada nkulu nnyo nnyo kakati tulaba abaana bano ate nekyewunyisa imaamu mu kusala ffe tulya la yanala llaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah yeetaaga musaayi gwo guyiika nga musaze wadde ennyama tabyetaaga yesu kyagala mutya kyetagamu imaamu ndowooza mujja tufisiriza yakadde omukolo guno mugutusomese n'entegeka yaagwo mpuliramu okusalira mu biyungo simanyi okunnyika ebifi mu mubisi gw'enjuki n'ebirala ebijja nga si bituufu tujja kufunamu akadde twetagira kikaana dakika ana aqiqa insha allahu tabaraka wataala ono omwami aga nti nina omukyala gwenjagala okuwasa okuwoowa naye obusobozi bwe nnina bwa mahare n'okuliisa abantu nga 100 sina sente za birabo byabakadde obusiraamu bunnamula butya nedda ebirabo kyajja mu ada wano mu ada zaffe ate jjukira nti mu usulu fiqh batugamba nti al ada muhakkama embeera ya kalicha y'ensi obusiraamu kwe butulamulira kasita malamu yukhalifu ash-sharia singa bye tebyawukanye n'amateeka embeera ya kalicha y'abaganda singa kalicha ejja ng'ekintu ekyo tekiwali aya ekigoba obusiraamu bukiyisa tugenda nakyo okujjako ng'embeera ezze nosanga aya wa hadith nga bakigoba awo tuba tukisuula bbali naye bwe kijja nga obusiraamu tebukinaako buzibu tugenda nakyo kati ebirabo ebitwalibwa ku buko nga tuwasa sheria yabiyisa tebirina buzibu ng'ogyemu nankananka muteekateekamu obuki amafuta bagadduse emisinde gayita eri manju mutomere gwonna gwosanga mutomere ebyo binovaamu oba buluto oba mafuta ge bayise manju mu kuvaamu kwabwo tetugatwala nedda ogatwala tekina buzibu naye obwo obuntuntu mbwalina mufunayo omuvubuka ow'amaanyi katonda kunze batwala munze wano mbunga w'amaanyi nga buli gwanasanga ajja mumutomera agayisewo agateeka eri nze naawe sebo bagenda okweka oba lwaki bagakulaba gati wange oba ganayo kyekidaala ekirala nokugamba nti ebirabo byonna birina okujja no mu ddiiro byonna banyonyere kimu ku kimu soda ono ebyo byengera jama byengera abano bobiraga bali mu kidaala bamu balaba bubi ate nga nabo mutogenda bituwaako olaba mu surati Yusuf ya bunayya la takhsusuru yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin abamanyi batulaga nti taata wa nabbi Yusuf alayhi salam Yaqub alayhi salam yamugamba mutabani
ebyengera labya kuwali tubinyumiza abantu badde baganda bo abantu bayina enkwe tudda kubyengera nga tubyanjala tuti mu bantu tubyanjala tuti mwera bidde nti mufa abaze abatuddawo bayita banza ina abaana 8 sifunanga musajja yenna bazalidde kuluja bazaliddawo mundaga nti sebo ondaga nga buli wamanya nnyo ebyengera tumalaga biraga otyo si bonna abo basajja babakulu ab'envi bola batuddawo basanyufu abantu batula ku mikolo gy'embaga abasajja bakulu n'abakyala bakulu ng'atunulidde muwala weeka tamuleetanga mwami alina abaana 3 ku mukolo gwange kwatudde ebiro byonna bitunulidde we ne mutuulaawo ne bamukola byonna naye ng'ali alowooza birala kati lwaki oteeka nti nze ofuba twalya-ki kati bwe twogera kuwaga nti abatabuliki tebaleeta birabo baleeta bwe buti olaba bukweka eri manju ebyengera temalaga biraga abantu balina enkwe gwekimanyi nti muvaawo omuntu omwana bamukubye ekiiso n'afumba ennaku 2 bamukuba ensaalwa n'afumba ennaku 3 nabamuzza badde baseka nti baalese kajjoji w'ebintu naye yafumbye eyo taliiwo wali teyakomyewo wali batuleetako nankani kale betwalabanga bali mu ssanyu bonna naffe wamu wano kungulu wano abatuuliza era abatulaba ebirabo ebireetereddwa abakadde tekyenyuma byoleka mu bantu katonda agambye alina sente zisa abantu 10 annyonnyole famire egenda omuwa wateekwa okuba mpuliziganya ennungi ndowooza nofuta gali gwogamba imaamu kuba emirundi mingi kati imaamu gwe bwe tufaananye entegeera toyinayo muwala gwe nnyinza kuwasa kati ate amuyina musajja mukulu gwe tutannagatta naye entegeera mu mafuta gano satifikeeti maapu tusaana ndowooza wabeewo empuliziganya ennungi wakati wa musajja mukulu azaala muwala we Hafswa nange Isima omutabuliki ayagala okwasa Hafswa thani oba gwe wabinyumiza sikyajjukira ntabuliki wakati mu kutamwa ebyo byonna amafuta ffe tetujja kugaddusa n'ebirala ate we baabaga nti mulindeeko tubategekerewe mugera okutuula mapaapaali n'amapera g'abaneiba ge baalya nalinze nagiriko embaga ziri 2 baleeta ebintu bingi nga bingi nga tekuliko maapu ya Buganda baga nti byonna mubizeewa bino byonna mwandi mubirese nga mulese maapu ya Buganda bino byonna byandisigaddeyo tetujja kutambuza mukolo mumale ginoonya ekirungi Allah n'asaasira tebaali wala n'ekibuga ne bavuga amasimu ne bagifuna ate ebintu byaffe bye tulimu ebyo bwe kiba nga entegera bwetu bwekyali tugenda nayo mu maaso mpaka wolisanga nga kiti asobola okuba kyeyine omukyalo oba mutabani wa kiti ng'agenda kuwasa wa kyeyine esubira nti bajjako bamaze okuba nti bategeera ensonga nga bwe zirina okutambula naye ebirabo wano waffe byafuuka byayingira mu ddiini kati byava nno ndowooza n'ebirabo byatteeka kubanga bakusalira ente zaabwe 10 nobeegayirira ndowooza ate mu kifo ky'amahale ndowooza ate birabo bye byaddamu naye amahale gali wajibu ate naye ate eyo ndowooza ate ebyo byetulanga ebitalina ffe tugayisaako amaaso kati olanga taata nokuba nti njagala ente 7 n'embuzi 23 nga munnange nga sijja bizoga bano batukyezimba nabaggaano bandeetera mpulira kati asala birabo noga nti kiba kirabo namunagaani tebena kisala taata tasala tatunda tasala naye ndowooza musajja tu awalirira kasente kakagwereddemu mwana ono otuuka okumwegomba nowaffe kamugwereddemu ogooza waffe tasomye naye alina diguli omulenzi ngooza mbuwa omutaddemu nnyo sente fe omulenzi ono omusanze alina diguli aze kuba alina 2-3 kituufu naye omwana w'omuwala atuuka okumukkiriza naffe zimugwereddemu nnyingi bwekiri atusaasire ate singa omulenzi ali teyasoma ali awo naye bwatubwatnayeega nti esi kirasi yange ekikulu ennyo awo si kutunda esooka esente zobadde oteeka mu mwana w'omuwala zibadde wajibu guwa muzaala annafaka omulabirira omujjanjaba omusomesa omuwerera ekisulo tewatuwola buwozi siga nti bulijjo mbadde mbawola alijja okukima nedda tadde ku university ya Bay muweredde ebweru ebyo si byaffe tezina kukomerawo wano tetubigambangako bwali buvunaanyizibwabo na mukono gwalina eri mwana we tufundike n'ebibuuzo 2 eri abatuuliriza onaga nti singa nagwa mu nsobi mu bbanga eryasooka nenzija ngendako ewo omulaguzi omusamize nsigaza balansi we mumulyaza amanye mumuwe kati yakola tauba nava mu byashiri omusajja mumanja buli lwe musanga
simanyi wallahi mubalaba kusaala oyo alina sente zange wabula kyemmanyi ate ono ye yali omukozi wa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu ye yali yakola ki yatula shahada yali abikola ate nga ayitannasiramu ye yali omulaguzi ate nga naye yennyini yali afera yali yeeyiiya nga baganda baffe abeejendi ab'emaserengeta kaakati ekyaliwo bwe lumu nga yasanga gwe yali amubanja musanga mu katale n'azimusasula naye ngono yasiramuka naye n'azigulamu ebintu n'atwala n'awaako ne mukama we Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu n'alyako kati naye Abubakar n'ajjukira nti omwana ono nze mumuwa ssente zino sinazimuwa zino namugamba nti edda nga sinasiramuka nali neeyiiya naye ng'obusawozi bwa kifeere sibitegeera kati olwo omusajja gwe nakolako nensigala nga mubanja balance kati bwe musanze n'amumpa kwe kugulako ebyo bye tulidde ow'ekitiibwa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu yateekayo olugalo neyeegogabira n'abizza n'atuuka n'omugamba nti singa neebyenda abadde nsobola bikutula kutolinabimbadde nja bikomyawo ng'alaga obubi bw'omulimu ogwo ekitegeeza nti kati yoona omulaguzi be yasigala abanja azireke haramu baba yasiramuka wabula ono gwe basigala babanja nga ye yasiramuka simanyi ono mukyala Amina Othman ekibuuzo kiri ku swala ali ku kyeyo be bawala baba mwendowooza tusabala bambi abangwiza obulamu fe bali eno ku kyeyo imaamu tukkirizibwa okusala ku swala kuba batugamba nti engeri gye tuli nti tetuli mu mawanga gaffe eswala tuzisaleko ndoza ekibuuzo kino kize emirundi njula omutuma okuddayo mu bibuuzo byaffe ebyasooka asala ku swala yiwa safaari oyo okukyeyo tali mu safaari safari yange etwala bbanga kinga ntuuse gyendaga tukuwa ennaku 3 nga nabbi watugamba sallallahu alaihi wasallam nti adhiyafa 3 ayyam obugenyi bwa nnaku 3 bwe buggwako obugenyi bwabuwedde oba obulamu mutuuze lwaki bamuwa ennaku 3 kati omwami nga ziri ensi eziri ze bazimba nga ziri ku plan olunaku olusooka tusobola kugenda ku muzikiti ne bwogenda obula kituufu naye tukusuubira nti ennaku 3 weziggwerako oba osobola okumanya omuzikiti supermarket weeri ebiyigo ofuna wuzo otya amazzi taapu ezimu si zakusumulula nga zaffe byonna bwe obiyize ebyo kaluga nti kati obugenyi buweddewo naye olunaku olusooka saasamaliriye Dubai ku taapu onoonya akasumula tekambula ya sensa ngenda okulagayo engalo eno ne gafukumuka n'ensooka ate nzirukawo nekuŋŋaanya nenvaamu ekyalo nenfuna wuzo naye mu nnaku 3 nga bwogambye siyinza kuzimalawo okujjako ebyo byonna nze mbandagirira ate bebitawaanye ebigambo bya mukama waffe sallallahu alaihi wasallam byabanga n'amakulu mawanvu akuwa ennaku ezo 3 nga kimanyi nti wonoozimalirako ojja kuba ogaziye mu bintu bingi nga n'ennyumba yammwe webisulamu manyi hoteri bamusula mu hoteri osooka n'ebintu ebya hoteri munda mu hoteri munda fulo ogibulyako ne room number n'obyerabira naye era mu nnaku 3 batukyabula kituufu oba omaze okutegeera room number bweti bweninnya lift nyinga namba bweti enatuwa ennaku 3 naye ssebo si kubeereyo ku mawanga nti ffe tuli mu nsi yaffe nosala kusala okumala omwaka mulamba paka kisimanyi bagiyita ndagaano teriyo na safari emala mwaka mulamba nga safari ekyali safari era bwebegendagenda mwaka ekigambo kya safari kigivaako nefuuka ada kiba kigivuddeho eba efuuse ada katuganye nti abavuga ebbaasi Kampala mbalala eba tekyali safari ada ye nze embeera ze kati agenda vuga emyaka 2 oli agenda vuga bbaasi okumala emyaka 2 ng'asala kusala emyaka eyo gyonna 2 okusala kusala kuli musafiri owa safari kati ono oyo ali ku kyeyo asalako ali mu nnyonyi mu safari ng'agenda bw'atuuka eri kasi atuuka ewaka mu nnyumba ennaku 3 ne ziggwako ajjuze ajja kuddamu okusala ng'akomawo e Kampala Uganda ali mu kuba awaawo basi abasuubuzi bano bo basala kusala abasuubuzi ate bo basala asubire Dubai China Hong Kong lwaki bwatuuka tabira wamu nasubirako e Kampala nasubula byasubuzeho nagenda embalala nasubula byasubuze nagenda e Busia nasubula byasubuze kashwanga yabira bwati abamutambuze ekituufu ennaku 5 bwe ziggwako naddeeka oyo yaba musafiri yes wa nnaku 3 naye buli wogenda nti ngenze kutuula kukola tukuwezi alhamdulillah katwongere okutusobaka bwa kitongole kya Thuraya Islam Media ekina enteekateeka eggulawo etondawo etandikawo ekitebe ekikulu bakiyise production house
wetunasinziranga okuweereza insha allahu tabaraka wataala ku siringi 10,000 ze 13 omwezi 3 omwaka tusobola okukwasiza awamu omulimu guno ne gugguka insha allahu tabaraka wataala. Imam bugambo kibosembyayo n'okutumirayo muntu ng'omu babiri tomanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Sijja kutumira muntu omu, njja kutumira abayizi baffe bonna abatusomako ku mitimbagano ne mu darasa zaffe ez'olukale ez'olubeerera nti mutuzzamu nnyo amaanyi. Ekirala nenkutira omwoyo gwange n'ogugo ebigambo bino okubiwuliriza tetukoma kuwulira biwulire wabula kw'okutte noonya fuba lwana okasse mu nkola biyawunihi tabaraka wataala. Obubaka bwange bugenda eri buli muntu yenna mu kaseera kano ke tulimu aka karantayini fuba okulanga esswala eza sunna ezimu oziyiikiriza waakiri naye okuba wagenda mu karantayini ne salati duha ogisalangako ng'ate otudde butuuza watakeera nti ngenda mu traffic jaamu nziruka nankani twalabana ku masomero naye nga tuba tugayadde nnyo salati duha era akabbiri bwe ziti tujjemu obugayaavu akaseera konna tudda ewa Allah nga batuga nti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wa barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusinkane jumejja insha Allah tabaraka wa taala.